Damwe subi wano ku Nyondo Media omuweerezaawo ye Olivia Kiriza sirinzeka wabula ali ku kamera ye wiki webale nnyo webalire ddala okubanga okola omulimu ate ogw'ettendo gwena wennaate eyandyetaaze okukwata videography photography omuntu ali omu yekka asobola okukikukolera bamuyita wiki enamba y'essimu eri awo ku screen yaffe era nga osobola okugikubako nemukola program nakukolera ekintu ne kibeera malidaadi sana. Nyongera okutumirako ate ku manager wange gwe bayita Mr. Muddo Gideon, nkwagala nnyo mukwano era nga nkwagalira ddala. Bamikwana balungi mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekigamba nti respect oba ekitiibwa. Noonyanga nnyo ekitiibwa okusinga okunoonya okufiirwako oba kye twandiise attention mu lulimi olunyaanyimbe. Kubanga ekitiibwa kirwawo nnyo oba kiwangaala ebbanga ddene okusinga okufiirwako. Omuntu yandikufuddeko oba asobola okufaako n'atuuka ekiseera n'agamba onantamye kamwesonyiwe. Ne bw'oba wanoonya kitiibwa, ekitiibwa kisobola okutambuza emyaka n'emyaka. Abantu abasinga tutambula mu bitiibwa ebyabazadde baffe kubanga bakola ebitiibwa, kubanga bo bakyekolera bo nga bo. N'otuuka ekiseera ng'ogamba ndi mwana wa mwami gundi ne bagamba omwami gundi kituufu ddala mwami gundi. Era ng'ekitiibwa ekyo kikumala bumazi nga bw'oba okoze ekintu kyonna oba omusango bagamba omwana wa mwami gundi yakoze ekintu ekyo lwa nsonga bakola oba bazimba ekitiibwa kyabwe. Mu buufu obwo bwennyini ngenda kunyumizaako akagero nga bulijjo. Waliyo omusumba omu. Omusumba oyo yayimirira, yali atambula n'asanga babuuni. Naye babuuni eno yali eyogera. N'agamba yasanga babuuni. N'agamba nti babuuni eno engeri gyeyogera nja gitraininga. N'agikwata n'agitwala ewaka. Yagitraininga okubuulira enjiri, n'agitraininga okusaba, n'agitraininga okubuulira. Olunaku lwali lumu ku lw'Essande, omusumba ono n'ayimirira mu church n'agamba nti abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Olunaku olwaleero babuuni egenda kutubuulira ekigambo ate era etusabire. Omusumba n'ayimirira n'ayaniriza nti katwanirize babuuni ejje tubuulire. Babuuni teyasituka. Omusumba n'addamu n'alangirira n'agamba nyaniriza babuuni ejje etubuulire enjiri. Era babuuni teyasituka. Omusumba yalangirira paka service bwe yaggwa. Abantu bonna bagenda beewuunya nga bagamba omusumba ono kikikyo. Omusumba nga abadde n'ekitiibwa kinene naye lwaki atulimbye? Lwaki atugamba nti babuuni eyogera? Abantu nga bafulumye, omusumba yabuuza babuuni n'agigamba babuuni, lwaki olunaku olwaleero bwe nkuyisa okubuulira enjiri ogaanye? Yamuddamu nga n'okusekeeseka n'emugamba nti mukulu, okuva we natuuse wano abantu mbawulira bayita brother gundi, sister gundi, brother gundi. Lwaki nze obadde ompita babuuni? Lwaki tontaddeko kitiibwa n'oŋŋamba nti katwanirize brother Babu? Singa bw'otyo bwe wampise nange naaliyimuse. Kitegeeza ki? Nti buli muntu yenna mu budde bwo oba mu kiti kyo ky'ogwamu weetaagisa ekitiibwa. Olaba ne babuuni yayagala okumuteekako ekitiibwa ekya brother aleme kuyitibwa babuuni kubanga yalaba nga abantu bonna babawadde ekitiibwa. Noonyanga nnyo ekitiibwa okusinga okunoonya okufiibwako. Kubanga jjukira babuuni eno baagifaako ne bagirabirira, ne bagiriisa, ne baginywesa, ne bagibuulira, ne bagiyigiriza. Naye ebyo byonna teyabifaako, yo yanoonya kitiibwa kubanga ekitiibwa kirwawo nnyo oba kiwangala akabanga akawera. Ekitiibwa ky'okoze olunaku olwaleero nkakasiza ddala nti ate kyo kigenda kukutambuza ebbanga eriwerako nga ddene. Kigenda kutambuza ebbanga eririjja n'abaana bo lye balisangawo. Gwe bw'oliba nga bweyisizza bubi n'abaana bo bali boogerako bubi. Bw'oliba okoze bwa malaaya bagenda gamba abaana ba malaaya baabo.
ekitiibwa ekyo kye bagenda okuteeka ku baana bo oba abuse eyo abaana bagenda kukwevuma ne mu bukadde bo ne bw'oliba magombe abaana bagenda gamba yi mama yalina empisa embi yi tata yalina empisa embi ne bw'onookola obugagga obwenkanawa naye nga tokozedde mu kitiibwa oba tozimbye ekitiibwa obugagga tebugenda kuyamba baana bo. Zimba nnyo ekitiibwa okusinga okunoonya okufibwaako. Abakufaako bajja kujja era bo basobola okubeerawo naye ate gwe ky'oba omanya nti ekitiibwa kikolebwa osobola okizimbira ebbanga eddene naye ate kiyiika mu just second just minutes ekitiibwa kiba kiyiise. Kumanga nnyo respect yo kubanga kintu kikulu nnyo. Beera nnyo n'ekitiibwa era buli muntu muwe ekitiibwa mu kiti kyagwamu. Tolwanagananga n'abantu lwa kitiibwa wabula when you respect yourself everyone will respect you. When you disrespect yourself kiba kitegeeza n'abantu bagenda kuyisaamu amaaso. Point of contact oba gwe weeyisizza mu ngeri ki weekondakitinza otya mu kifo gy'oli weekondakitinza otya. Oli omu ku abo abantu abagamba nti nze mu kuyomba nsula ntebe sijoogebwa nyaabula nyomba n'engoye n'enzambulamu. Kati ekyo kyokka ky'okoze oyinza okugamba nti bakufuddeko nnyo kubanga oyambudde engoye ovuma mbw abantu bagambe ya kanyama wafuuja omwana mu kuvuma naye ekitiibwa ki ky'ozimba. Musingi ki gw'ozimbidde abaana bo? Musingi ki gw'ozimbidde next generation? Bw'ona oyagala abaana bo basigale mu mirembe, bw'ona oba oyagala abaana bo babeere nga bali mu ssanyu, zimba ekitiibwa mu kifo eky'okuzimba respect. Kubanga babuuni eno singa yakkiriza n'egamba kaŋŋende mbuulire enjiri abantu baligirabye ng'era babuuni naye olw'okuba yanoonya ekitiibwa kiri ekigenda okusigala nga kitambula nti ne bw'eriba ng'eyise mu kkubo bagenda gamba brother babu wuuyo yatubuulidde enjiri naye wano singa yayimuka neebuulira enjiri oba neesaba baligambye sha guli ogusolo gubuulira kubanga babuuni linnya lya kisolo naye wano bwe baba bagitaddeko ekitiibwa brother babu owulira nga naye ezimbye bw'eba yo yasobola okunoonya ekitiibwa gwe ate lwaki tonoonya kitiibwa? Noonya or seek respect than the way you seek attention kubanga attention tegenda kuwangaala. Respect yegenda okuwangaaza. Respect yegenda okutambula wamu naawe. Respect yegenda okukukolera erinnya. Bw'oba ososokola ekitiibwa bw'oba ng'osoose ne weegulira ekitiibwa n'erinnya lyo ligenda kuba linnya ddungi. Y'ensonga lwaki natandise nga nkugamba nti bazadde baffe bo batambulanga nnyo n'ebitiibwa byabwe. Ogenda waani? Ngenda wa mwami gundi. Ffe tataffe bamuyitanga chairman, ngenda wa chairman nga tewali atamumanyi lwa nsonga yazimba erinnya lye n'alizimbira mu kitiibwa teyaliteekako ddate. Naye gwe otandika okubba oteekeko ddate ku linnya lyo n'abazzukulu bo ne bannakasatwe ne bannakabirye bonna balitambulira mu linnya lyo. Oyo muzzukulu waani? Muzzukulu wa Kiribedda. Nga bagatufudde ffe. Oyo omusajja yali bw'ati olwo bakutaddeko ekintu ekyo kye wakola. Respect gizimbire, respect gikolerere, ojja kubanga owangula kubanga respect ewanguza oba etambula ebbanga ddene okusinga okufiirwako. Teweerabira abankozeeko ka make-up be ba Nyondo Green era nga n'akaviiri be bakakwatamu. Bw'oba ng'oyagadde okukolako bulungi yitayo ko bakoleko ennamba zaabwe z'amasimu kweziri akagoye okeetaaze era yitayo byonna babeera nabyo balina ebintu ebyokuddaabiriza mu kisenge. Munnange no tobeereyo n'ogamba nze maama byagaana nze omusajja yanzirukaka nti wano siteredde bulungi. Yitayoko bajja kukolako ate nga basobola okukola delivery mu bitundu ebyenjawulo Abu Dhabi, Sharjah, Dubai, Ras Al Khaimah, Fujairah, wonna wooli basoboloka kutuusaako. Beera bulungi, nsigadde nze oli kukkiriza, nkwagala nnyo, weeraba.
Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaaga emu mwenda oba plus 971 589 9 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange, kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kyekizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka? Nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya. Tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu katanda okoye okulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kunyuma sebo ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainab nga ndine mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Dream. Yes, ambebaza okubeera nga mu support nze bumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows yeah, shows tukola nzilaba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugoyenga tukwatira wamu okulanga nkusupportinga era ngenda kutwalako wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba munjagala nga ongambye kimu kimbulidde nti kiriya okitegedde era nakubako ne mukwano gwange ngamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannamwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukalya maziga. Mami mumpagire baswiti. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya. Oyagala kugira kuwongerako ki byonna. Okitegedde munnange. Ngaza yabagambye ensonga ezo. Bannange naye nga kiriya bambi mwabale kumuwagira. Ate bagamba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye. Mwenyiza okole ki osirike. Balina ebintu bingi bambi wano mugezeko kuba supportinga nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga okubawagira. Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup, money power, simuli bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala.
byonna bambi mwebale kuba wagira bambi era nga mutulaba abana bandaza omukwano abana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda Rasalukaina delivery byonna mbikono yona ekyoza nti omuntu aba ayagala akuba essimu n'akuwa location nga muteseganyiza buli kimu nobeera ng'omutwalira waali amiina abaana abali mu biyumba banemwerabire mwebakyasiza okunjagala abaana basweet nange mbagala yanzanye abaana bali Fujairah bali Abu Dhabi bali Alaini Amlukwini uyo simanyani abaana bangi ngenda twako nange package yange supporting ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Bale kutuberera bambi. Bale kutukyazaako neyanzo okunkyazako. Bannaye musharinge nga bu video wabakoze. Bale kuyambako bana Uganda. Amina. Bale kuddukirira mulanga. Awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo balira ddala. Bale nnyo mukwano. Kale nsigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukabanga wa signing out nze signing out. Wiki. The media is sincere Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media is sincere Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe.